warning eno ne video eno njagala mugisindikire omusajja gwe bayita Kasuku, mugisindikire Sendi, mugisindikire Jenkins Mukasa, mugisindikire mukwano gwange gwensinga okwagala ennyo gwe bayita Zubeda Byantalo, mugisindikire munywanyi wange omulala omusajja atayenda mu Uganda gwe bayita Saimo Semogerere, nti nze Dr. Tiamale ndi mukwogera nsinzidde wano kwese Sotero e Makerere, ekifo kyaffe ky'omanyira hoteli ekyasinze mu Kampala nga bw'omanyi emirembe n'emirembe, ese Sotero Kampala eri wano Makerere mu Kikoni. Namukasa ne Shalom bagenda kubabbako show babazimbireko obulamu batuuke mu bbanga babajjewo. Omuntu bw'aba abuulira enjiri wali ne wabaawo embwa ezeegadanga oba ne wabaawo omutamiivu ayogera obutonotono, attention eva ku njiri oba ku lukuŋŋaana lw'omwakoze n'egenda ku mutamiivu oba ku bantu abali mu kwegadanga. Of late abantu ababadde batuwa information gwe tusinga okwagala era gwe tusinga okukkiririzaamu ye Kasuku, Jenkins Mukasa, Sendi, Bati Badiru, Zubeda Byantalo wamu ne Saimo Semogerere. Wabula eno Kampala buli omwana onye ekimuyisaawo mulimu n'abasasula babavume baboogereko basobole okumanyika. Mu kifo ky'okutuwa content mutandise okudiscussinga Namukasa, mudiscussinga Lili Puzzle ne mudiscussinga Tamale Mirundi nga bwe byevumye. Era bo bagenda kwepositioninga nga buli lunaku babeeko gwe bavuma mujje muboogereko buli lunaku. Namukasa bwe mutamuggyeko mawulire mugenda kutta kye mubaddemu wa abantu kubanga emyaka egiyise tubadde nga buli ekibaawo tulinda Kasuku yagambye eki, Sendi agamba ki, Mpalaata agamba ki, Zubeda agamba ki, kubanga Zubeda mukazannyo kano yakajjamu aka YouTube era nga bloga akola bulungi. Naye kati buli olengera video ya Kasuku osuubira okulabawo nga boogera ku Brown Sugar, Black Sugar oba nga boogera ku Tamale Mirundi Junior oba Lili Puzzle oba Namukasa. Kakati ekigenderwa kya information ne kitandika okutambulira awo ne bano bannamukasa bagenda kwongera okukyokoza entalo kye bayita all eyes on me. Kamiliyoni amanye kikola, Kamiliyoni bwabulwa amawulire ng'akuba omuntu oluyi ng'amawulire gonna gadda ku ye. N'ekino baserebu bakikola kubanga nze nali nkozeeko shokula bonita 2. Gw'otaayise kasita awulira nti shejjudde ng'ajja performinga kyokka nga tewamutadde ku lisiti ey'abo bagenda okukola. Kakati mulina okwewala bannabyabufuzi abalinga politician. Waliwo omusajja bamuyita Honorable Sekikubo weewaffe. Sekikubo y'omu ku ba MP abasinga okubba amawulire anywhere, oba president waali oba muli mu parliament oba muli luddawa. Sekikubo agenda kuleeta akavuyo mu bugenderevu ate nga akavuyo ako tekalinga kazaake nti ali mu kubuuka akola ebyekisiru, wabula alina akantu kagenda okukola bwe tuyita obukolo mooni, omukolo guve ku kigendererwa gutunulire Sekikubo. Kati ekyo gundi kyali mu kubazannya Namukasa nti Namukasa agenda kusiikuula entalo buli kaseera mubenga mwogera ku ntalo z'abantu. So now you are discussing about personality. Bana abaana mugamba bato bakayingira, Shalom yakayingira, Junior yakayingira, Namukasa yakayingira. Ne kati information yenna yetoololera kwabo kati audience efa. Naye ate bo barwayizinga bakula beyongerayo peji zaabwe zikula. Nze mbadde mbasaba mu discussing ku nsonga endala. Namukasa mu mute, Shalom mu mute, Tamale Junior mu mute, kubanga abantu babeesigisa amatu gaabwe okubawa information si ku discussinga gundi yavumyani gundi. Nze nsinzira wano mbalaba buli kaseera ne buli lwojja attention ku kintu ekinene n'otunuulira omuntu omutono oba ogenda kufuuka nga abannuupu abajja nga balwanyisa Museveni ne tutambula natako kulwanyisa ffe abawagira Museveni ne tutambula madda ku mpuuga n'Abedi Bwanika tugenza okutambula nga tugenda kulonda omwaka ogujja naye nga nuupu ogibuuza mugenda kukola ki egamba twagala kujjako Museveni ate olwe boogera ku mpuuga kanoolaba nga bali disconnected bwe bati. Mwanyi naze na mirembe bitamazire. Nze ndaba otaddemu nnyo okukakasa bajjabo nti omusajja gwamulina. Ebifaananyi n'ebividiyo bisusse. Obudde bwe mumala mu photoshoot singa mugenda mu kisenge ne mwegadanga omwegadango omusajja n'omutwalako muleeba n'alaba omukazi obulungi bw'ayitamu ng'azaala omwana bw'anaabaamu amagezi ajja kukwagala. Leka kukakasa. My dear sister, obudde oteekamu bungi. Mugende mu kisenge mwegadange omusajja omutwaleko muleebo mufuule taata w'abaana bw'anaabaamu amagezi kugambye nga mwegali mu mutwe n'alaba ku bulumi omukazi bw'ayitamu buleeba ajja kukwagala. Sigambye bonna nti batutteyo bategedde bakazi bye bayitamu bwe ganaabaamu awo ojja okumupimira. Nebino ebifaananyi by'oyagala okukakasa abakazi nti omusajja gwamulina oli ku ki kikyogoba ennyo. Mutuuke n'ogenda ewa DC mukole obufubbo bwa kibunoomu simply because omusajja takulinaamu interest yeggamye enkupa. Buli lwoliraba omusajja yenna nga tali wiringi kuteekamu wadde 10 ayagala mugende wa DC mukole obufumbo bwa kibunoomu obwo bwaki gwe manya omusajja omukazi gw'ayagala amukolerera
omukazi abaako omutango ebyo byagiyita mu lujja simple because omusajja buli kimu kyonna gwaki mutaddemu yeggamye enkuba wo era kyekikukakasise nnyo okakasa ki nkuwe namba ya Lema namakulu akugulire gye yakoma ne Amuza nga batuwanga bifaananyi bya weekend mwanyina zenze ndawuza wandize mu kutunda enkumbizo mwanyina zenna mirembe wandize mu kutunda enkumbizo line gy'okutte eyo nzibumu nebye mirimu wabivaako oli kuno tukuba musajja kiki ekyo kyotukuba musajja I don't even want to go further but I want to tell you my sister ebyo byokola okuprovinga bajja bubisusse mugende mwegadanga omusajja omutwale muleba omulage ku bulumi omukazi bwayitamu okufuula omusajja taata bw'anaabamu amagezi ajja kwagala okitegedde obudde bw'omala mu photoshoot okakasa bajjaku eri omwana bamuwa sitayiruze enkambwe era ke balitandika okuvaayo kuno sataka mbabulire my dear followers omuntu yenna kasamulanga akuba buno bufaananyi nga mukazi gwe just no ono ali mu ntalo nabajjabe musajja mwesibako baaki tuke mugenda wali gesto mukolo bufumbo obwakiyita musajja muleka akuyinza kolerere akuteekemu omutango ajja kuvaliwinga ajja kufaako kubanga abayi nakye yakuteekamu naye munaye webale kumukolerera musajja omuzze ku zero kumufuula omuntu kale obufumbo bwe bubali balema mujemba twale ku kyeyo neetaaga abawala n'abalenzi mugenda kukola mu ggwanga lya Dubai nga bakiriina ne Kuwait salala atandikira ku $1.5 million paka ku $2.3 eri ba chef bakusuza bakulisa atera nga bakujjanjaba namwe bawaita ne bawaitress tubeetaaga tunoonyeeko ku noti 7 oba noti 7 ogenda kuba onfuna butereevu Calvin Kayanja nkujjukiza ewaffe akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo anti mulaba abaana baba nombakolako bagenda kwepakasiza